السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbegayiride mumpe ku salaamu ngewera mujiddemu tumaze okulya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما تندو قلنا مجبقى الله تبارك وتعالى تليس ونو gesonge tulese nkulu nnyo era ya Busiraamu. Nsaba Allah tabarak wa taala abali wano muleme kumera kasajja nga njogera ebigambo bino. Kansubire nti insha Allah mulirwedde okubiwuliriza nga temugenda kumera kasajja. Ekisookera ddala twebaze Allah okubeera wano. Ekyokubiri twebaze Allah okubeera abajulizi ku mukolo guno ogw'ekitiibwa nga muganda waffe Abubakar yawasa Shakira. Ekyo tuyise emikono mu maaso ffenna abatudde wano tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ebigambo bijja kubeera bitono kubanga ndaba obudde bwayise dda. Ekigambo ekisookera ddala ekisooka mu byo abaami be bakintumye njagala kukigamba abasajja bali wano. Abaami bantumye abasajja ti ennaku zino nga mususse obukodo. Abaami abasajja bantumye nga muyitiriza obukodo mu bufumbo. Nabbi waffe Muhammad bwenjogera ku nabbi waffe Muhammad mumusaalire. Nabbi waffe Muhammad yagamba nti khairukum li ahlihi, abasinga okubeera omulungi yoyo omulungi eri famire ye. Era abasajja abali wano mbagamba ne bw'onoddira nga gwe owa ssente mu makyaki owa ssente mu mizikiti nga mukyala wakyabonaabona, ate mu abakyala mbagamba nti nabbi yabakkiriza okusomolako singa akuwa akasente nga tekamala. Bwe weebuzeebuze ogaye nti naye mwami zina ettaano olukumi eriyo abasajja Allah atuleetedde abasajja kati nga basaba ne balansi. Akuwa omutwalo gumu naga nti akasanvu kaliwa kitegeeza okozeseza 1000 mmeka. Abasajja mulekeraawo obuki. Meseji yange eddako wallahi ffenna amaaso tugatunuliza abaana bali. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti tazawwajul wadudul waluda, muwase obwana obuto obusaze ekimu fa inni mukathirun bikumul umamu yawma alqiyama. Njagala kubeera n'ekibiina ekisinga okubeera ekinene ku lunaku lw'ekiyama. Tunulira Shakira wallahi omuyiwako amata wallahi n'omala n'oganywa. Suna kano kakutuma oli kojja wange naye njagala kutuma mu kamera wano. Abasajja abakyala nammwe abasajja bantumye. Lwaki temujja mashariya mu bisenge? Tupulakitisinga Obusiraamu. Obusiraamu alhamdulillah Allah yabutuwa naye bannanga amashariya mujja muki. Era njagala kutuma anko wange nti insha Allah nze mmanyi we batunda obuntu obwo bwapatayiza. Omusajja oli bw'abadde ayogerako ojja kujja nkutwala ewandege yaawo insha Allah tumugule. Insha Allah obutwalire omukyalo oyo akakusimulire. Ekigambo ekidirira ekisembayo abu kino era nakyo kigenda wo. Njagala kutegeeza nti omukyala aliwo kuweebwa. Omukyala yenna aliwo kukola ki? Era abasajja wano mwabasoma hadithi ti nabbi yagulirako omukyala ku bizigo. Omukyala nakusaba ebizigo n'oleeta hadithi sirabangako nabbi ng'agulira mukyala bizigo. Abakyala abaami tubakubiriza mulabirire bakyala bammwe. Ate ekyokubiri abu mukyali baana bato mwerabiseerabiseeko mutambule mu nsi eno mugendeeko awutu teri haramu. Naye omusajja buli kiseera osaba kadomola, buli kiseera onyize, buli kiseera otunula usu. Bannange tubakubiriza
wallahi nosanga omusajja nga kukiseera asibye mitaafu bannange auto eri halali gendako ne mukyala wo ku mazzi pangisa swimming pool namba obagambe nti mwenna muveewo olunaku olwaleero lwa abu. Ekisembayo se omukadde wange, ekisemberayo ddala kyenjagala okugamba hadhara eno, abasajja abali wano n'abaami abali wano, abasajja tebaagala mukyala atawa musajja w'ekitiibwa. Abakyala mumanyi okwetunuza mu masimu Shakira. Amasimu g'abasajja mugalekenga gabaki sekanze enkomawo kikoowukoowu naye wallahi ennaku zino mututwala supiidi omukazi akusuza ne mu galagi. Akusuza mu galagi n'akuwalabula okuva ku makya n'odda mu buliri n'ogenda n'okola n'okomawo naga nti wallahi ntandikira we nakomye ani yagambye okole bino. Abasajja banoonya wali mirembe. Shakira bw'onoobuzaako emirembe abo ajja kutambula anoonye we kiri. Abakyala abali wano ebyo by'okuwaganyala waganyala olw'okuba Allah akuwadde figa, olw'okuba Allah akuwadde amaanyi n'otandika okutambula mu nseno ng'omusajja tokyamulaba. Mbakubiriza bannange muwa abasajja ekiki olw'enseno mugenda kugiwangula. Mukkirize seeka akadde ke bampadde katono, mukkirize nkome wano olunaku olwaleero. Era mbakubiriza eno edduwa muwanike emikono tugenda kugiwa bano abafumba abafumbiddwa. Era edduwa esookera ddala nsaba Allah abawa abalongo ekiro ky'olunaku olwaleero. Muddemu amiina. Nsaba Allah abawa abalongo ekiro ky'olunaku olwaleero. Amiina. Nsaba Allah olukuŋŋaana luno Allah aluwa omukisa. Nsaba Allah tabaraka wa taala buli muwulu atudde wano oba okyafuluma bw'oti ofune ekisajja ekikuwa amahale. Nsaba Allah tabaraka wa taala abaami abatannawasa Allah abawe. Nsaba Allah buli atudde wano Allah amuwe ssente, anoonya obufumbo Allah bumuwe ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Ate Allah atuwe omukisa ya rabbul alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampadde omukisa guno ono nno musomesa wange, ono yansomesa harufu nga ntandikira ddala okusoma. Kibeera kya buli azaamaanya district qadi wa Kasanda obutatwala mukisa guno okujja ow'essalaamu eri hadhara eno se omukadde wange Sheikh Abdul Nasir. Sebo tafaddal mashkura.